eriko jako akawuwo. Oteeka okukimanya nti abakadde bonna tebajja kufuna ssente zino mu mwaka ogusooka. Abamu bajja kufuna. Nga Uganda yeteekerateekera okujaguza olunaku lw'abakadde olukuzibwa bulinga ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omukaaga, gavumenti ebasabye okujjumbira omukolo guno era beeyambise olunaku luno boogere byonna ebibasoomooza olwo gavumenti esobola okubimanya ate n'okubinogera eddagala. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku Media Center mu Kampala, minisita avunaanyizibwa ku kikula ky'abantu Honorable Gidudu Dominic Mafabi agambye nti ku mukolo guno abakadde bonna basabibwa okugwetanira nga kino kigendereddwamu okulaba nga beeyogerako bw'wabaawo kyonna ekibaluma era bakyanje naddala nga kyekuusa ku nsimbi emitwalo 2.5 ezibaweebwa buli mwezi okweyimirizaawo era ebizibu byabwe bisobola okunogerwa eddagala. Ekisooka abakadde bajja kujja batambulemu beerage nti abakadde kati batuweeko beeyogereko bw'abaawo abuses zonna bazihighlightinge batulage engeri ki gye balabamu gavumenti nga bw'ebatambuza balabe ebintu nga ebya seegi eyisibwa bulungi oba nedda. Mu kino era bakukuba ttooki mu by'obulamu by'abakadde balabe engeri gavumenti gye bayisaamu nga bagenza okufuna obujjanjabi saako n'abavubuka engeri gye babakwatamu mu bitundu gye bawangaalira. Tugenda okukola review ey'obulamu bw'abakadde nga bwe bayimiridde kati wakati waabwe ne gavumenti ate beeyogereko mwabatabani mubayisa mutya abakadde bennyini beeyisa batya ng'abakadde ate gavumenti byekola balinayo kyonna kye bagamba. Minisita Gidudu agambye nti mu nsonga eno ssentebe w'omuluka alina okutuulanga n'abakadde abali mu muluka gwe bateeketeeke ebintu byabwe mu buwandiike balabe engeri gavumenti gy'eyinza okubakwasizaako ng'ebawa ensimbi ez'okwekulaakulanya gamba ng'ezo ezayisiddwa mu nteekateeka ya Parish Development Model. Olwekyo chairman owa Parish y'alina okutuula n'abakadde ab'omu muluka ogwo amanye balimeka homestays zirimeka enterprises kize bagenda okukola baveeyo nga omuntu omu bateeke ebintu byabwe mu buwandiike balyoke bagende ewa chairman owa parish ne parish chief balabe nti buli kyonna bakitereeza ne ssente basabe. Wabulona kinoganyiza nti n'akasimbi emitwalo 2.5 eziweebwa abakadde buli mwezi si za kugulanga mamotoka wabula zigendereddwamu okulaba nga abakadde beeyamba babeeremu n'akasimbi mu nsawo. Ate nga enterprise tuliko sinti enterprises zojo okukola ofune emotoka okule emotoka okweyamba obeere ne ssente mu nsawo. Kati n'olwekyo chairman owa Paris yalina okutuula. Emikolo emikulu egy'olunaku luno gya kubeerawo olunaku olw'enkya era nga gya kukwatirwa mu disitulikiti ey'e Kaliro. Stephen Tumusime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Bano abakadde bennyini bamanye nti kati mu bakadde bano bawaddeko bano abasigadde bwe bati omwaka oguddirira abo nabo babakoleko.